kuba kuina okusazibwamu netuddamu mu kulonda okw'amazima n'obwenkanya naye kubanga mwami ow'enyiddolo ye yatandikirawo natufuula n'abalabe be nadda mu kooti nga siri mu kooti naye ng'ayomba n'abalooya bange ate ng'ayomba nange nekiragira ddala nti tewali mulamwa era kye nakola nesaagala muwa mukisa ogwo neŋŋamba mwami ow'enyiddolo olw'ensonga zino olw'enneeyisa gye weeyisiza n'engeri gye weekondakiti nze omusango gwaffe tugujje mu kooti yo era ekyo omulamuzi Kisaache yakulaga kubanga yavaayo n'ayogera amazima ng'ali mu balamuzi banne era mwami ow'enyiddolo n'aswala era naye n'agenda ku rekodi kwegamba newankubadde bannayuganda tebasobola kufuna buwanguzi bwabwe naye at least twasobola okwanika omankwetu n'obulimba ebyali musiga eddamuzi ekyo kitegeeza ki nti awo ekibuzo kiba kizze eri bantu nga ssemateeka bwebalagira nti bwe wanaabaawo omuntu yenna awamba obuyinza bw'abantu oba overthrowing a constitution bannayuganda bajja kukola buli kye basobola okulaba nga balwanyisa omuntu oyo bamugyewo bazeewo enfuga y'amateeka. Selector Williams live Uganda tukyali ne Robert Kyagulanyi president wa National Unity Platform atunnyonnyodde bulungi ekibuuzo ekyo abantu tubadde tukibuuza nnyo lwaki teyagenda mu court. Of course fena twakiraba abamu ng'agenze mu court naye ayongedde otunnyonnyola bulungi ku butya lwaki bagenda ate lwaki n'omusango baatuuka okugujjayo. Kyekintu wala ku nsonga kimanya abamu mwagala nakulira muziki ebimu byendabye ku bifaananyi bye nataddeyo teaser ngambalaga nti ngenda kubeera n'omukulembeze naddala mu abamuyita omukulembeze waabwe ngenda kuba ne principal ngenda kubeera ne taata w'abaana ngenda kubeera ne mukwano gwammwe abamu mwayagadde nnyo n'ebyomuziki anaddamu n'abakuba obuziki yali yasinzira ku kyokulonda babi mumbuzize ebibuuzo bingi nnyo congratulations ku mwana yawangudde award byonna tujja kujja naye waliwo ensonga of course zenzikiriza nti za muzinzi nnyo zezirina okusookerako kintwala kuki ku nsonga President Museveni buli bwawulikika publicly ayogera nnyo ku kigambo demokrasia ebbanga ly'omaze ng'omwolekanyiza obwanga mu by'okutunuulira okulaga obutali bumativu wakati wo naye demokrasia gwayogerako ku buli 100 omuwa mmeka era bw'aba tali democratic nga ne system ye regime ye teri democratic biri byakola ebiri negative bikutuuseeko bituuse ku bantu kyenkana ki bikoseza kyenkana ki olabye nga bikosa abantu kyenkana ki. Nja kubuulira nti mu Uganda tewaliwo mulimba nga Museveni. Simanyi lwaki omuyita President Museveni naye oyo Museveni welu yewa ekitiibwa ekya genero bya kimutuuma kuba siri munnamagye newankubadde nze ate sirabangayo genero mutiitiizi nga Museveni. Democracy yenfuga ey'abantu. Bw'oba ogamba nti ogoberera enfuga ey'abantu lwaki omuntu eyesimbawo omusiba? Okay, Museveni ali mu myaka gy'abajjajja bange naye talina buswavu kuvaayo n'awemula n'ayogera n'ebitayisika mukama kubanga avuganya n'omuvubuka omuto nga nze. Museveni ebigambo byayogera nga wa myaka gyange bye bino byennyini byenjogera, so kya buswavu okulaba nti ate takyasobola kutoleratinga muntu ayogera nga nze. Buli wejja n'oyogera ebigambo ye bye yayogera nga ali myaka gyaffe akusiba akutta. So okukubeera democratic Museveni ndowooza muwa 0 ku 100. Ebikolobero ebituusibwa ku bantu sinze nzekka gwa bituusizaako ate tasoose kubituusa ku nze. Obutemu n'okutta abantu n'ebirala ebifaanana bwe bityo tebitandise kati, tebitandise mu mirembe gy'Obote, byatandikira mirembe gya Amini. Bw'oba osomye story ya mutabani wa Amini gwe bayita Hussein Lumumba Amini akulaga emmotoka eyo gye bayita UUQ Peugeot eyawamba omugenzi Ben Kiwanuka ng'emujja ku madaala ga High Court n'abuzibwawo. Ye mmotoka yemu gye baasanga Embaale gye bagamba nti Museveni mwe yali ebiseera ebyo Museveni yali yeyita Kasimu. Nfuna bulungi abagoberera ebyobufuzi oba ebyafaayo
bakulaga nti ebikolobero byonna bibateeka ku Amini ebivungamaganya Amini ebisinga byakolebwa abayekera aba Fronasa nga baagala okukyayisa Amini nga motadde n'okutta abantu. Bw'ojja ku mulembe gw'Obote juzi Akayindo Tafire nga baziika omu ku basajja abakulu e Bushenyi yavaayo n'agamba bwe twali tulwanyisa Obote twayambalanga uniform za UPC ne tugenda ne tutta abantu bakyawa Obote. Kitegeeza nti ne mu kutta abantu kwe tuteeka ku Obote bali basajja ba Museveni. Kayindo Tafire yavaayo n'atubuulira kyanaku nti abantu baffe tebasoma byafaayo ne kati fe ababisoma tufuba nnyo okulaba nga tubikola ki nga tubiraga abantu. So Museveni tatandise ettemu eryo kati yayitandika ku mulembe gwa Amini n'atemula abantu ku mulembe gw'Obote. Bwe nali ndaba interview ya Joseph Kony yakulaga tisobola kusala abantu bange, Museveni yatta abantu baffe. Era bw'ogenda n'olaba ka documentary ke bayita A Brilliant Genocide. Ka documentary ako mulimu abogezi abasinga ku bo balamu. Mulimu professor gwe bayita Mwaka Lutukumoyi kati ali mu America. Mulimu ne Honorable Batimao. Era bw'ogenda no mu interview nga ajja bikubulira. Tiwaliwo kye bayita A Brilliant Genocide. Bakikola magezi ag'ekitalo nga baagala okiteeka ku muntu omulala naye ng'era baagala kusaanyawo bantu ba mu Northern Uganda. Enjo no genocide yakolebwa kuffe abantu b'omu Buganda wano, abantu abasukka emitwalo 5 wano mu Buganda basanjagibwa ku lwa Museveni. So njagala omanye nti tebitandikidde kuffe. Ffe lwakuba tuliko kamera eziraga ekituuse ku Bobiwine kirabika mangu. Naye munnange batemula abantu, batta abantu Williams, abaana b'abantu bafudde. So ebikolobero bya Museveni tebyakatandika, byatandika sinnazaalibwa era bikyagenda mu maaso paka nga eggwanga limuwonye. Diri watandika okuwulira bwotyo. Nze okutandika okulaba Bobiwine mulaba muyimbi. Ekyenjawulo ekyamuliko nti ng'ennyimba tukubaganya ebirowoozo ebyo abaali ku radio nga tuba tubageya mwe bakamiliyoni nga tugamba nono gaya like mugezi ono ebigambo byezo intro ze yali asomye music dance and drama, yali asomye literature nga intro ezo ne lines mu nnyimba zinconfuse nga ngamba teri morasta asobola kubanga ategeera bwati. Yes, ekyo nali nkitegeera nga kituteeka ku bunkenke nga n'abantu bagenda okukyaza bajja ku bomutuuze baga nti ekikulu oyo boogenda mukyaza omugamba kino yakudda mu badagala swanga ku katogo ku Record TV. Diri otandika ate oku evolvinga, otandika okuwulira nga toyagala kukoma ku art otuuke ku level ey'olwaleero gye tulaba Robert Kyagulanyi. Ebyandikibwa bigamba tube nali omuto nalowooza ng'omuto naye ate bwe nakula birowoozo ne bikyuka ndowooza ng'omukulu. Abantu ffenna tukula. Nze nazaalibwa mu famire ey'omugenzi JW Sentamu n'omugenzi maama Mangalita Nalunkuuma. Nazaalibwa mu famire nze nagenda okuzaalibwa nga ebisinga biweddewo kuba nze banzaala mu lutalo. Naye jjajjange yali wagombolola nga yakiikirira Hildaman yakiikirira Mawokota mu lukiiko. Naye emyaka gy'ekinaana nga Obote amaze okukola bye yakola, waliwo abayekera bakitange gwe bayitanga Andrew Takome Kayiira, waliwo abayekera ba Museveni n'abalala bangi nnyo. So jjajjange yali omu ku abo abayekera era ewakaawe yalina ennyumba ng'ekubisaamu eno eyange ndowooza emirundi 4. Naye ne bagikuba ebikompola negwawo n'ebirala ne family nebera destabilizing ngera families nyingi nnyo ezaali destabilized kubanga baali begasse mu lwokano ologezaako okujjako nakyemalirawo ebiseera ebyo Obote. So nze nazaalibwa mu myaka gya 82. Yes. So nakula nga ndaba bulabi bifaananyi nayinza okula okutegeera obulungi nga tuli Kamoocha Mwakyoli kwota olwaleero bayitayo mu Kifumbira nga bategeeza nti ensonga lwaki twasibira mu ghetto kubanga embeera yayonooneka obudde ne buddugala nga bamaama baffe kitange yalina abakyala 3 ne buli maama n'agenda n'abaana be era twabeera bwe tutyo paka ng'olutalo luwedde naye n'olutalo bwe lwaggwa twasanga byonna byaggwawo. So nembeera mu mbeera bwetyo. Nakula nga mmange nga tugamba twewala ebyobufuzi
kuba byali byatusa family yaffe ku mbeera eyo. Era nakula ng'ebyobufuzi mbyewala. Era onojjukira akayimba kange mu ghetto ke bayita ghetto nagamba kati kanjogere ku lw'omuntu wa wansi nze siri munnabyabufuzi era sirondera temunsiba kwegamba nga banteekamu ekyo ky'okubikyawa. Era nga mmanyi nti abalina okubeera ku byobufuzi bali balala nze ndi talented. Maama nga ngamba oyagala okubeera mu nsi obulungi kola nnyo. Nenkola nnyo. Era ku myaka emito z'omu ku bavubuka abali successful kuba nalina emyaka 25 naye nga nvuga emmotoka ndowooza yali esinga okubeera ey'ebbeeyi mu Uganda gye bayitanga Cadillac Escalade. So nga ndi happy ng'era ebikolobero bikolebwa bano nze ndi Kano walingawo omusirikale w'amaanyi bantegeeza nti yafa baali nga bamuyita Obedi Tashobya yabeerangawo ku lw'entebe nga wabuyinza nnyo ng'ajja nga ffe ekitufuula abakabi kubeera afande Obedi amanyi afande Tashobya amanyi naye afande Tashobya olulala yajja awe mu Kamocha Center nga bazanya puulu n'omwana omwo baali bamuyita Faizo erinnya ndyerabidde ng'asomera awo kwa Kololo SS najja nga bino ebyaffe oli mu senior 3 ovudde ku somero isomero yaffe biseera ebyo nga basoma half day omwana yajjaawo ngaze ku pool table nazanya pool buno bwana ba ghetto katona ikamanya okuzanya pool ate abana b'Ekamocha kuba mu pool nga bwakujerega kasoke nkubira ono omusirikale yayita manyina musirikale kasoke nkubira ono musajja mukulu ta namukuba emipiira nga bwamujerega be amukuba emipiira namuteba emipiira gyonna namala nga bwamujerega namusekerera afande Tashobya nanyiga najjayo pistol nakuba omuvubuka amasasi namutta Kamocha Center ze waffe wano awali Dream Studio Kamocha Center yeno kyankasuka wala nnyo waliwo nga ndaba n'amaaso gange si kyekyoka twabeeranga n'abo bafande ate munaye bw'obeera mukwano gwa fande batambula n'omugga tambula kuba abantu bakola ki nga tebitukwatako nze ndi Bobiwine ndi star ndi safe ekyo tekisobola kuntuukako so nekyatuuka ku mwana we Kamocha ate kyankwatako nnyo nze ndi star naye olunaku lumu mba nekyali wange Enobia ndi oyo tupakinze Escalade tugaziwa ku myaka 25 awo nyina ebizibu byonna ye nyingira Angenwa nchakala nga njiriko etokota n'okutokota awo eyo neyakobutala nenfuluma waliwo omuvubuka omu nga akola ndowooza mu ISO yali wa kitongole kya security omuvubuka ndowooza bino byengaziwa ne bimuluma ate fuluma ogaziwa obwala hi Bobby nga naye hello baby hello otegera bwengaziwa ate ebiseera ebyo abanda bakomu munange omuvubuka nekimunyiiza ekyo kyokka nyingira mu motoka yange nveewo buli omu musaaliza yaja nagikonkona nezigula ningamba ate onani ankonera ku Escalade yange olwassa endabirwamu nankubirawo oluyi ningamba ani onakuba Bobiwine tamanya ate nga ndi box ebiseera ebyo nendugula mulage bwe nalugula bwe nti mba nakafuluma najjayo pistol naginteekako wano nanyongera oluyi olulala n'olulala kati awo nga sobola kulwana naye nene mbuuza musajja onkubira kinkukoze eki nangamba lwaki oyeraga tokimanyi nti enensi eri n'abannannyini bo nanyongera ne babawunsa abaali awo mukakasa babawunsa bo club bajjukira ne bajja ate ne baga afande musonyiwe abadde tamanyi nti ono weeragira waliwo abakulu musonyiwe nangamba gwe todangamu ne weeragaano yingira ekimotoka kyogende nayingira emmotoka yange nga nyinyogoze kakyali kange kanubian siyajubisa yasirika bece netuvuga paka Kamocha nga tewali anyeze munne navaamu napikinga emmotoka ye awo ku studio nenvuga nengende waka nenagenda ndowooza ebintu bingi nga ndowooza ebituuse ku bantu bonna nezidowooza oyo mwana Tashobya gwe yakuba amasasi nafa nendowooza bebakuba emigo nendowooza bebasengula ku mataka gabe nenjo muli ekintu nekiŋŋamba bunira tolina kyoyogera bunira kubanga wabunira nga bituuka ku bantu abo bonna okay now kikutuuseko shut up ng'eddoboozi munda buli ŋŋamba ate nga lyali tuufu kubanga nali nsirise ebbanga lyonna nga bituuka ku bantu abalala bonna ekituuse ku nze nyina enjawulo naye kyakyusa endowooza yange emirundi mingi ne ŋŋamba from today
sigenda kubeera silent about injustice. Naye era nimba nga mbiyimbako era awo natandika n'okufunira obuzibu nga bankwesyoninga bagamba naye gwe ng'oyogera nnyo ate nga abasinga baali mikwano gyange. Oyo Sali Musale yali mukwano gwange, Muhoozi yali mukwano gwange, n'abalala bonna omanyi baagala nnyo basita kati bo tebalina talenti ate balaba ffe tubayingiza mu bantu. Naye ekyo kyankyusa nnyo era ne 2016 bwe yatuuka nga bakuŋŋaanya abayimbi bagende bawagire Museveni bayimbe tubonga naawe balage eggwanga nti buli kimu kirungi. Nabagamba my friend nze eddoboozi yange sigenda dikozesa kusirisa amaloboozi g'abantu banyigirizibwa nga nyimba nti buli kimu kiri bulungi, and yet it's not okay. So awo bwe byava batandise okunteekako emisolo revenue ze obadde oyimba emyaka gyonna tosasula musolo ne basasula omusolo mungi nnyo gwe simanyira kumanya, naye Katonda munnange ze yali yanyamba kuba nali nkola ssente zange ate nga nyina n'omukisa, so nesasula emisolo egyo gyonna but since then obulamu tebudangamu kuba kyekimu. Naye of course levels zigenda zirinya otuuka nogaa kati mbiyimbyeko tebikyuse kati kambiyingiremu kwe kufuna lo nenyingira nenesimbawo ne banonda nembeera mubaka wa parliament ate nali nzize emabega kati nzuuno nafuuka president wa Uganda. Tuli ne Robert Kyagulanyi okusinzira ku ye president wa Uganda. Okusinzira ku bana Uganda ate naawe okimanyirwa kuba otyamu naye kiri okay. I understand. So gwe tuli naye kakati njagala kutegeera omuvubuka abadde n'emirembe gye avuga Escalade mwabataala bakulu bano ba celebrity bana abapya abazze naddala bayimba music ba Fiki ba John Black bano omujiji gw'abano gwateeka ekintu ekirala mu art wano because ebintu byaba Christopher Sebaduka Eclas Kawalya byabanga bya music wakutuula wansi naye bano abaana balina ekintu kye bateeka mu ndongo eno nga balina obulamu bw'otalowooza nti omuntu ayagala genda ate yeekulusanye. Olina omukyala kubanga ebiseera bitwatukanga ekiseera nga n'abayimba ennyimba bayimba njagala omukyala banjagala babi ng'ekyo kiyina ng'omuntu ng'okuvimba nzijukira vidiyo ya 28 oba 27 mazzi mawanvu wemu nga zeetooloola bwezi bufuze ng'oyinamu buli kimu ng'okirina. Kakati bw'otandika okuyingira ebyobufuzi bino njagala kuwulira baganda bo ne mukyala wo kyagamba kubanga obulamu bugenda kukyuka. Baganda bange bo baali very supportive mu ntandikwa kuba baganda bange ba politician batwala Kasaayi ka taata kajjajjaffe banyanzi ba politician bayaweebo n'abaali besimba oda ate mwatunga nze sibyagala era nze na discourage nga nyanzi yesimbyewo bamubye ne mugamba naye lwaki tobivaako ebyo naye nga ye it was a calling to him. So baganda bange baali very supportive era basanyuka nnyo. Mukyala wange ye munange yali yalayira kumpagira anyway mukyala wange abadde nga supportive bwe mugamba twajja wane magere nga mukyala wange mwana muto nga yakajoininga Makerere omwaka gw'ogusooka kuno kwonna nga nsiko ne mugamba tugenda kuzimba eno gye tugenda okubeera naga ne kubanga yali anesiga nagamba you've never misled me let's go. So ne ku mulundi guno yali supportive nenesimbawo netuwangula era omujjukira yalinga musaale nnyo mu kuba campaign ekya Dondo East. So mfuuka MP kati ate netukunyigirizibwa ate okwamanyi bwe kwatandikira olulala batuwamba mu parliament kutogikwatako ne batuvuga paka wa eno Nagalama newe nave Nagalama nga mukyala wange alaba bakubya abantu bata abantu agamba mwami wange bagenda kunzitako omanyi Williams twali twa planning ne mukyala wange namugamba tukole nnyo njaga tulitayaringe ku myaka 3 5 at 35 njaga kubanga sikyakola mani ze nakola kubanga nyine emyaka 6 nga tukola utambuza kabalagala ne mama nova omusise emputa mukoze so nganjagala nkole alisi nfuneko ka time akenjoying obulamu bwange nga sina kadi wanga china amanyi nga nchali emmere n'empomera nga china amanyi omukamwa so twali twa planning ku retiring ku 35
embere bwe yatandika Babi nangamba naye kati olaba wansuubiza nti tujja ku retiringa ku 35 tubereka abantu tukuza abaana baffe kati tuzadde abaana ne kati abaana bato tubatadde mu danger ne mu understanding era saali aggressive nnyo naye nga bw'omanyi nti bw'obanga olina ekyali kikunyigirizaako tuzikiza tugenze Lukunjiri tuwangudde tugenze Jinja tuwangudde tugenze Bugiri tuwangudde tugenze Arua kubeera yali alaba sina kyenkola kimenya amateeka tukyali ku Selector Williams Live Uganda era tukyali ne Robert Kyagulanyi atunnyonnyola nga baba kutte bagenze mu kalulu by election ya Arua yes sabo nzikirize njimale yeyo yes munnange that was a turning point kuba bankwata bankubye banja sakawanga wano ne wano seriously yeah banange babase mukyala wange yajja nandabako mu barracks Makindye engeri gye nali nfaanana ng'omutwe gwenkana bwe guti nga siina kye nakoze kikyamu naye nga alaba engeri gye bantulugunyizza yalaba engeri gye nali nfaanana yajja akaaba amaziga olw'okuba yali alowooza ku bbaawe naye bwe yandaba n'agasangula bw'ati n'aŋŋamba sigenda kuddamu kukaaba naawe tokaaba omukazi oyo n'aŋŋamba sigenda kuddamu kukaaba ono omusajja Museveni by'ayagala tubeere naye n'agamba n'okuva olwaleero sigenda kuddamu kustopinga bakwetankulidde era okuva ku olwo mukyala wange yanzuukusa nti owaayi yes leero kiki ogenda okukola ekyongera ku struggle so kyandetera ne realization nti effort yonna osookanga convincinga mukyala wo kubanga omukyala bw'aba convinced my friend there's so much power in women yes yeah so bwetyo bwe twali era embeera bwetyo bweri kiki ekyaliwo kyennyini gundi mu mbeera y'okukuba mu mbeera yakukola ki bakukwata batya ye story tuyinza okuba bamu bagiwulirako naye mu bufunze yali etya era njagikutotera mu bufunze twagenda Arua tumaze okukola campaign tuvuddeyo of course Museveni twamuswaza kyova olaba wabaayo campaign ekyo tali kiddira taliddamu kubeera nange ku campaign kyova olaba wabaayo campaign ze bansibira waka ye n'agendayo kuba tasobola kuyingira mu bantu nange bamubuuka dda kati yalaba Arua yaswala nnyo n'alagira banzite nafuna information nti mutabani we Muhoozi yalagira banzite era bajja manya so bajja nga baze kunzita naye Yasini Kawuma byali mu tunduleyo nga tudde we nali nakava kuba nafuluma mu hoteli ng'abaana gabamanyi batabani bange sometimes bwe mba muvudde ku campaign bali relaxinga abamu bali eri bali mu kunywa kacaayi kati atenze maze okukola aka meeting ne banange Bakasiano Wadri Basebufu Banyanze n'abalala nvaawo nenfuluma ebweru wa hoteli tula mutundula omwana ali wanvuga taliiwo nenvaawo nentula mu Land Cruiser neza kati Yasini najja natula wenyini wembadde abasajja batuukira ne bafiringa bufirinzi wembadde era Yasini Kawuma bamukuba amasasi ne gamuyitamu n'afa kati ntuuka ku hoteli manya Yasini bamusse okufuluma okulaba ng'aba SFC beetolodde buli wamu n'addayo emisinde waggulu bannange mutututu buli omu n'abuuka n'addukira gy'addukidde ze ne mbakola omu gye neekwekamu banjiga ekiro kyonna ne bamenya enzigi zonna ne bakuba abantu nga mbawulira bakaaba naye essimu yange ye yanvaamu era bw'oba weekweka buno obusajja essimu ogijjangako ate n'ogikasuka walala kuba baali bambuliddwa nze ndi mubanda naawe naye eri nga bagamba mwali era bamenya enzigi zonna kulasti ne bangwako maani bankubakuba baali bakutta obutayimbubu lwakuba omubiri guwona naye ekyasinga okunuma tibankubanga bannangira ggwanga lyange Uganda oba Buganda nga bannangira kuba Muganda kwegamba agufula omusango ine ngamba obusajja buno obutumbaavu oyinza otya okubeera mu ggwanga ngate omuntu mwalana si lwakuba alina kyakoze naye kubanga waggwanga lye tasaanidde kwogera kubanga waggwanga eryo ekyo nno nakyo kyannuma kyannaku nti bannange bano be bakozesa bwe tebakimanyi ti bano babalengeza tebaba balaamu kantu so
That is how it was with these people. Bamaze omuya bakatayimba wano nempasinga out ne banzinga mu kyebanzingamu ne bantwala naddamu okutegeera ng'era bali mu kunkoona buno babukoona n'ozuukuka. You know, bakola ebikolobero bingi nnyo ne bansula gye bansuula mu warehouse gye baali bansibidde ne baleeta helicopter kubanga baali batya abantu ne banteeka mu helicopter ne banflyinga park eggulu 4th Division Barracks. Olwono bansibye enjegere kuno naye ate okumanya bana abasajja babi nnyo bakwata guno omukono ne bagusibako empingo ne bagisiba ne kuno kugulu ne basiba ku guno omukono empingo ne bagisiba ne kuguno okugulu kwegamba nga ndi bwe nti bansibidde mu barracks eyeggulu naye kyannamanya luvannyuma nti ebyo nga bigenda maaso nene abantu beekyanga baali tebalina kyakola ne bandeeta mu kooti nga simanyi na kigenda maaso. Nalaba Honorable Medad Segona ne Asumani basalirwa bebajja naye ne bandimandinga ne bansindika banditwala mu court martial. Namanya luvannyuma nti Moses Ali yajja mu parliament nategeeza parliament tibansanze machine gun 2 mu rumu yange era baali banziguddeko omusango gwa kubeera na byakulwanyisa mu bumenyi bw'amateeka ne munange machine gun zange ezo 2 siddangamu zirabako mu kooti bazikuleeterako. Well baziza ate mu kooti obuswavu bwali bungi nnyo ne international community omanyi Museveni akola ebintu ebyobuswavu ng'agezesa alabye abantu banaakola ki ne kati ekyo kyamwokya ne banzijako omusango ogwo simanyi bwe bagunzijako njagala nnyo okumanya omusango gw'emmundu bagunzijako batya kuba banzigulako omusango ogw'okubeera n'emmundu kati emmundu zange ziriwa anyway ne bankomyawo mu contumacio ne banzijako omusango ogwo gw'emmundu ate ne banzigulako misango mirala era ne bantwala mu komera eggulu ne malayo ebbanga nga liiryo ne bankomyawo mu kooti ne banneeyimirira ne bampa bbeeru kwe kunzija nvuga ne bankomyawo mukyala wange nantwale Bulaaya banzijanjabira America. So kwe kubanga atereramu of course kati ndi fit naye waliwo damages eziri permanent psychological skali yange wano ne wano yajjako cracks katona tuka kumbere egamba nti yala kivaamu okuva mu ki struggle kicho tegeeza struggle kijo yogerako sinatauka kukiriza kugamba nti ndi muddu kuba ye Museveni ne mutabani we n'abantu bo bagamba tuli baddu baabwe era batuyisanga baddu ze ngamba siri muddu nkyogera kati nga ndi mulamu ne bwe ndi banfudde nja kufanga siri muddu n'abaana bange tebagenda kubeera basirevu ba Museveni n'abazzukulu kati kyenkugamba kati kikyo ngamba njagala okubuuza ekibuuzo ekirala famire z'abantu bana bafiiriddwa abantu baabwe nga Yasiini bakwaniriza batya ng'ogenze nga bali mu biboobwe wano n'abalamu naye nga kumpi bayise mu ntaana edi mutwene n'abalala bakwaniriza batya nga abantu baabwe batuuse mu bintu bwe bityo era nakyogerako ko sometime nti ekimu ku bisinga okunkalubiriza William kwe kutunula mu maaso g'abakyala baabo abaami abatemuddwa bamaama ne bataata baabo abantu abatibbwa ogenda otunula otya maaso ga maama wa Frank nafunanga obuzibu okutunula mu maaso ga mukyala wa Nubiandi nga bamuwambye ali luzira ndaba ntya mukyala wa Selector Devi nga bamuwambye tetumanyi gyali okigera bonna ba Edi Mutwe n'abalala Ashirafu na kyankalubirizanga nyera kinkalubiriza naye nebaza Katonda Williams ti abantu abo munnange era gumanyi ga Katonda ti abantu abo ba understanding bamanyi kye tuyitamu bamanyi sinze nzita abaana baabwe bamanyi Museveni yatta abaana baabwe ate tebalina musango bamanyi siina musango okwogera amazima kuba abazadde bafe abo be batuyigiriza okwogera amazima batukuza abo ne mu ekereziya afe abakatoliki batukuza batugamba amazima gali kufuula ow'eddembe okigera Katonda tabeerangako ku ludda lwa mulyaza amaanyi newankubadde olumu batunula ne bagamba naye Mukama ng'oluddewo okutuyamba naye ekyo kikinzaamu amaanyi nti famire z'abannange bano bamanyi kye tuliko tibamuttira omwana
waliwo omulenzi omu innocent gwe batta naye maama we wamulaba ate ng'ali kaali nnyo. Yes. Kwegamba ekyo kizaamu amaanyi era naffe kyekitukipinga nga tugowinga. Nange kennyini okumanya tikyenkola sikola kikyamu. Yes. Mu maaso ga Katonda tukola kituufu, ne mu maaso g'amateeka tukola kituufu, ne mu maaso g'abantu tukola kituufu. Okay. Kye bayita Bobiwine nze kankikubuulire, kye bayita Robert Kyagulanyi, kye bayita principal, kye bayita president, kankikubuulire ku level eya munnamawulire, perspective ya munnamawulire. Bobiwine w'amaanyi, Robert Kyagulanyi w'amaanyi mu ngeri zonna. Tulina zi WhatsApp group z'aba musicologists abali mu Africa, bagayi baanalizinga Bobiwine nga bali Cameroon, bali Angola, bali Namibia nga boogera Bobiwine ne bamukwerabiza. Coronavirus disease alert jinge gyemukola nga abaana bajjogerera n'olaba nga yakabi. Amaanyi ago ogawulira ne gatuuka ne gakusukkako engeri bbiri esooka. Wali omeze ku malala oba eyokubiri waliwo oyagadde manto okujejjako omunagiro ogambe bannaaye babikwatamu mu kintu kino. Nali mmeze ku malala, sinza kwegaana kuba nti simerangako ku malala kubanga nakulira mu konsudia. Yes. Bwenze kuva ku myaka 15 nga ndi sita mu ssomero, then 16 nembera sita ku kaalo awo Kamokya. Yes. Then 17 nembera sita mu ndongoze mpitamu awali Endioki nga ndi mubi, nga tuyimba ne kyali wange Master Parrot nga tuli babi, nga sikuba Chakademas ne wabaawo ayogera. Yes. Mu myaka 2 nenkuba akayimba kakagoma. Kwegamba twakulira malala. Ze wali ndabyeko nga ntambula nga nsudde nanga. Entambula eyo yannemera namu naze natambulira nga muweevu nga ninga eryato. Kwegamba gaali nga malala ago gonna. Naye waliwo ebintu ebyamaanyi byotukako mu kifo ky'okuleeta amalala ate ne bikukakanya. Love, solidarity ne support abantu gye batuwa. Nze ng'omuntu gye bampa ne mikwano gyange yanzikakanya. Muli ne neebuuza nti nzaani. Yes. You know, so ne bihambulinga naye ate gye nkomye okula ne bindaga nti siri wanjawulo, sinze mulenzi asinga obulungi maybe mu maaso ga babi. Yes. Sinze nsinga obunene oba obuwanvu, sinze nasinga okusoma, sinze nsinga eddoboozi egogofu. Sobola gamba nti nze nsinga mu byonna. Yes. Sinze nsinga obumanyi. Naye just olw'okukwata akatono kendi nenkakozesa ekituufu. Yes. Kyaleetera abantu okutuwagira mazima amatuufu naffe mu ngeri gye tulowooza nti oboolyawo tetusaanidde, oboolyawo kwagala okwo kwali too much. Kati ekyo kikuhambulinga omuntu yenna yenna era bwe kitakukakanya oba olina ekikyamu ku mutwe. Yes. So that alone humbled me. Nkyebaliza Katonda mbeeraawo nosanga abantu ne bakolago okwagala ne weeralikirira bweralikiza noga kati wano bannangu banyinza kola kyoba disappointing. oba n'okuseka nsese bulungi seseko obubino ne mbanyiiza. Yes. Oh. So it humbles. Okay. Naye olwo kyebaliza Katonda. Abaana ba Selector Williams Live Uganda munansonyiwako ekintu kimu. Ono si wa bulijjo nti nsobola okubuuza ebibuuzo byammwe ne mbimalayo n'ebyange sola bimalayo kubanga sinnakwata na ku artist, sinnakwata ku ye nga taata. Enkolaganayo ne Dr. Kano Kizabesigye eryetya. Lwakuba kale jase olonzeeyo Dr. Besigye yekka era nja kwanukula bwe nti Dr. Besigye mukwano gwange. Yes. Neighbor wange abeeraawo. Osobola n'okitagulula n'okitwala ku bannabyabufuzi abali ku opposition. Well, mbadde MP we. Era tukwatagana mu bintu bingi. Yes. Of course era tulina n'enjawukana mu ndowooza. Yes. Ng'era abantu. Naye muwanye ekitiibwa era nyina okulowooza nti naye ampa ekitiibwa. Bingi bye tumulabirako nga mukadde waffe. So muwanye ekitiibwa. Wamu n'abakulembeze abalala bonna. Yes. Jeno Mugisha Muntu, Binno n'abalala abaliwo kati n'abaaliwo. Mukadde waffe Dr. Paulo Kawanga Semogerere, bakadde baffe ba Miriam Matembe, Professor Kanyehamba, Muzeyi Ruchikire, banji
mbawanye ekitiibwa abakulembeze mu byobukulembeze ebiri elective n'ebyobukulembeze obw'ennono. Mpanye ekitiibwa ennono yange ndi musajja muganda ndi muzukulu wa Kaira. Mpanye ekitiibwa abakulembeze munzikiriza ndi musajja mu Katoliki. So abakulembeze bangi mbalabirako era mbenyumirizaamu. Wali obaddeko awo n'owulira nga banno booli nabo mu kufuba okulaba nga ddala mufuula Uganda kye mwagala ebeere nga bakulekeredde? Bwentyo si bwe nkiraba nti nga bandekeredde. Lwaki? Munnange Williams kino si kyange ng'omuntu, era n'omuntu bw'alekerera ono kaweefube oba bw'alekerera eno struggle aba talekeredde nze si yange. Bannayuganda era kye bannayuganda kye njagala bamanye, twesize nnyo abantu, teweesiga muntu just weesiga ebirowoozo. Era n'abantu abanjagala tebanjagala ku lwange nganze olw'ebirowoozo ebyo benkiikirira. Tulabye abakulembeze bangi ng'ayogera nganze naye natuuka ku makya neyeefula n'afuuka muntu mulala. So bw'olekerera eno struggle oba tolekeredde nze Kyagulanyi, oba weerekeredde gwe nga gwe bazadde bo abantu bo abaana bo, oba olekeredde ggwanga lyo, sinze gwe oba olidde mu lukwe oba olidde mu ggwanga lyo. Abaana sinaboogerako naye bagamba kiddadi. For example, okomyewo bakuleetedde mu drone, obunyenfuufu essuuti yagenze goloddwa eyulise, totekerekeka ddadi waffe gwe twali tunyumirwa n'ennyimba zaffe n'emirembe gyaffe ne kusomera gye tusomera. Kati bano abakuze basolo kabe basuubi bo bagamba bakufunza mu kasoona nga wakadda taata obunyenfuufu agaana ekyali kiki. Nasooka bibakweka abaana bange, nasooka bibakweka nga saagala bandabe nga ntulugunyizibwa. Omanyi kimalamu abaana amaanyi. Kati nze nakula manyi taata wange yasinga. Kati era omuntu yenna avoola taata wange abankoze bubi, ate okumuvoola amaaso gange onafuya nange. Kati nga sinjagala kibakweka oba olowooza oba abaana banaalekera naawe okumpa ekitiibwa kuba oli agezaako kwasaatinga nti ye w'amaanyi n'okusinga kitaawo. Naye natuuka ekiseera nga sikyakibakweka kubanga neeyo bibasangayo. Obeera eyo ku ssomero mutabani wo n'agamba ati naffe sinze n'ataaka neeno. So abaana bange ndi open nabo, bamanyi amazima gonna kubanga nsobola okufuluma nesikomawo. Era bwe nfuluma nesikomawo taata aliwa, taata bamusibye, bamanyi ekiba kyensibisiza. At least bamanyi kitaabwe si mubbi, kitaabwe si mumenyi w'amateeka, era kitaabwe bw'aba asibiddwa kubanga bali bannakyemalira bo batya nnyo amazima. Ne bwe mba sikomyewo abaana bange bamanye. So abaana bange sikyabakweka. Tunaatera okumaliriza biri ebirala byonna eby'endongo nja kusaba ajja kumpa kuba ekisookera ddala omusaasira ge mazima. Era batubadde bagamba baneesebo principle batumufaayo. Tutemufaayo. Tujja kudda naye waliwo ensonga esembyeyo. Ensonga ziringa 3. Ensonga gye njagala okwogerako yeya kalulu akasembyeyo by election eye Kayunga. Ensonga endala ey'oluyimba ojja kgenda. Oluyimba olumu bwe njogera ebintu ku YouTube abantu banyiigira n'abakungu abamu oba bali mu magye nakusanga omusajja omujubisanya abamu bajja mu inbox. Kati nja kukola video ngambe oluyimba olusinze okutraininga tisia izo jagenda. Kati olumu kireetera oluyimba lutambudde luva mu inbox ne ludda yeri. Kakati katusookere Kayunga. Mwavudde ki kuki okugorooza lwaki mwaluzinze Kayunga? Kanku wabulemu tetwaluzinze. No, tetwalusabya Bobiwine mu music eri. Omubuuza ekibuuzo kino n'akikubuuza. Anti akubuulira amazima kiringa bw'ojja n'ongamba Bobiwine lwaki olina enviiri mpanvu enviiri zange ozitunuli okitegeera. N'ojja n'omuza Bobiwine galubindi oyambadde zaki? Sambadde galubindi. Nyino soka ne kugamba William sambadde galubindi. Twogere ku bintu nga bwe biri okitegeera. Abannamawulire babatiisa nnyo naddala bawano mu Uganda. Ajja n'agamba lwaki mugamba lwaki muwayiriza Museveni nti nakyamagero yayogera okitegeera kingamba omugambe kyamagero kikino ekituufu okiraba tutandikire ku kituufu nga bwe kiri kubanga mwe bannamawulire bwemba mubaba pasinga mulayira okwogera amazima nga bwe gali n'okukiikirira abantu abatalina ddoboozi. So amazima ge galiwa gwe kennyini
walaba nkakasa oli muna mawulire agoberera ensonga walaba nti president w'ekibiina ekimu yakwata sente z'omusolo nezimamba ne bagala amakubo n'avuga n'agenda e Kayunga akube campaign ng'akubira candidate we campaign amunoonyeza akalulu. Omuntu y'omu n'asindika amagye ne poliisi ne byebulungulula amaka gange gonna nga tebaagala ngende nkube campaign. That is number one. Ne batuuka eri ne bakuba buli omu ne basiba ababaka ba parliament baffe ne basiba ba mayors ba speakers n'abalala ne bakwa ku live wabiraba ku saa 12 ku makya abukulonda kwenda tuuka naye nga bajuza box nfuna bulungi ne bakola buli kika kya kubba naye kubanga abantu be Kayunga abamalirivu ne basimba line ne balonda na kwedde nti wakati mu kubba wakati mu kutisa na biki byonna wagoberera kubanga fe kamera kyekyo kulwanyisa kyaffe kisinga returning officer bamutadde ku kamera wano nakwedda afunye bweziti wano monga afunye bweziti ne bali bamaze okubba ne tumaliza nga tubawangula naye Museveni nakuba esimira kye kyaleeta oyo mwami byabakama najja e Kayunga ne basooka ne begali amakasenge ne bakola byonna paka oyo omukazi ky'obutungi gwe bajja ejjinja just kola mulimu ogwo kulangira muntu mufunga bwe yakola ejjinja najja ne balangirira ne bagamba okay ebyokulonda bwe biri obululu buno bwe bafunye nafikate tukyabiraba ebyo fe oda je tulina nti tulangirire wa NRM era ne balangirire wa NRM abaffe sebo selector William damo mbuze lwaki batwangule Kayunga oba lwaki bawamba ebyokulonda ne balangira omuntu atali mutuufu katogere ku luyimba katogere kugamba mu buzaze bibuzo mutuufu bwabyo togere ku luyimba oluyimba oluusi Katonda alina kyabawa mwe ba artist batono nnyo abasobola okukwata oluyimba olwo ne balufuula olupya ate ne bateekamu ebintu ebitatyoboola luli kyabatwalidde ki katusooke mu ngeri ya art nga tetunagenda ku bantu kyebagala okuwulira bo mu ngeri y'obukulembeze naye mu art kyabatwalidde ebbanga ky'okukwata oluyimba luli olunene oluzito bwe lutyo ne mukolamu oluyimba olunene oluzito olulala. Okusooka njagala mpa ekitiibwa omugenzi Christopher Sebadduka nze namulabako nga ndi mwana muto nnyo mu 89 ayambalanga ekanzu neesiba n'olubugo ng'ayambala galumini ng'ezo namulaba eyo waffe mu kyalo Kanoni Community Center. Wagenda ku bidongo bya Community Center? Ze mama wange yagendanga nange buli wamu. So omugenzi Christopher Sebadduka njagala n'okunga bana Uganda, please interest yourself in the music of Christopher Sebadduka. Akakayimba sike ya inspiring koka naye bwe owuliriza ebigambo bya Christopher Sebadduka ojja kumanya nti wetuli twali tubaddewo kyekiri kye nakugambye. Yes, nga tutandika. Wetuli twali tubaddewo era abaffe abatukawo bakola ki okwetaasa. Yes. Sinze muyimbi asoose Williams. Wabaddewo abayimbi babadde nga bategeevu, abayimbi bagwagwadde ku mulembe guno ne abayimbi babeeranga basomesa. So omugenzi Christopher Sebadduka ebyo bigambo naze bigambo bye nenge ebyo bigambo byennyini byantembye butembi omanyize emitembo abamanyi mumanyiri Kyagulanyi lyokka mitembo nalyo lyo sirinya ndi mitembo nga kitegeeza ki oli Muganda nja kusaba onoonyereza emitembo ekitegeeza ki naye okutemba kwe kulinyibwako. So ebigambo bya Sebadduka byantemba nga bwe mmanyi tine bwe ndi banfudde sijja kufa nzenna lazima nkola byenkola nsobole okuinspiring abantu abaliddawo nkola byenkola wabeerenga Abannayuganda tebaliddamu kulinyibwako era nga walibawo omukulembeze yenna aligezaako kulinnya ku bantu nobajjako eddembe lyabwe kagibeere emyaka 5 okuva kati bajja kudda mu byafaayo bagambe bana Uganda bwe yatuuka ku kiseera bwe kisinga aliwo omukulembeze nakyemalira bwati bakola batya abayimbi bajja gamba waliwo Bobiwine yakola bwati abasambi b'omupiira bajja gamba bakola bwe bati. So ngana mbwe nkugambye nti ndi musajja anoonyereza uddabuzi mbyafaayo. Yes. The farther back you look is the farther in front you see. You see. So Sebadduka
ebigambo yabisomerako Idi Amin ne bibeerawo ne biwumula yefudde bereje ngefudde omufuzi ow'oluberera. So era bwe twetoolodde tuze in the same place nga Museveni akola ate ebibi ebisinga ebya Amin. So era Sebadduka naddamu n'ayimuka muffe mwe mulaba Kyagulanyi naye nga Sebadduka yamutembye. So ngezaako okugamba Williams nti ebyo si bigambo byange, bigambo bya bannayuganda abaliwo n'abaliddawo. Bibiri byensembyayo bannayuganda basuubira concert ya Satumulumu ya online era abasiraamu neŋŋamba mutwale siri musiraamu ne banona bano neŋŋamba mutwale nensirika kubanga saali omukubo baatuuka okunona nze nga tewali anjogerera. So bayimbi bannange nakibagamba nga nembagamba bannange nno engeri gye tuyisibwamu kino tekiri kwomu era bwe banaamala nze bagenda kunona mmwe naye kati kyanaku nti kyatuukawo naye oba oliawo kijja tuwa ebyokuyiga kuba kakati industry bagifuula y'abantu. Gwe imagine such a lucrative industry employing abantu obukadde ereeta creating emirimu emiyitirivu ekulaakulanya eggwanga naye kubanga eyo industry ya creating omuntu gwe bayita Bobiwine basalawo bagisaanyeewo. Ekyennaku nti bayimbi bannaffe in their wisdom or lack of it basalawo bafuke babbeega era nosanga nga bayimbi abaweebwa ekitiibwa muntu bwe wandibadde wenyumirizaamu nga mwana wattu tebakozesa amaloboozi gaabwe tebamanyi how powerful they are. Badde abantu ndya butunulizi Bobiwine yabayimbi bwati munange siri wanjawulo okuva ku mmwe namwe mulinga nze namwe mukusobola okubeera as powerful as you think I have. Your voice is very powerful. Kyanaku tebagikozesa era entertainment industry bwetyo bagisanyawo bagezesooka okugezaako emyaka egisukka 7 okukisanyawo baleeta ebyo ebiteekateeka eby'ekitumbaavu. Era nze Silver Kyagulanyi ne bannange omuli bakamiliyoni ne babebekulu twasinkana okulwanyisa ago amateeka ge batuteekako era ne tutandika association gye bayita Uganda Musicians Association. Uganda Musicians Association, the first chairman of that association yali Silver Kyagulanyi. The first secretary general of that association was Kyagulanyi Sentamu. Unfortunately ngabo manyi nti abayimbi kyanaku nti tufuba nnyo capitalizinga ku bintu ebitwawula okusinga ebitugatta ba artist bagiteekamu maanyi naye n'abatunyigiriza kuba bamanyi nti abamu ku bannaffe baagala nnyo ebyonfuna ebyamangu ne bagiyingiramu. Kati Uganda Musicians Association bagifuula yakusabiriza kimalamu nnyo amaanyi n'ekituufu. So awo we tuli mu industry ba artist basobola kola. Kenya show zigenda maaso, Tanzania show zigenda maaso, Bungereza show zigenda maaso, yonna show zigenda maaso. Ne wano campaign zisobola okugenda maaso ne show zisobola okugenda maaso kasazibanga za kuwaana Museveni. Bwe basi yakuwaana Museveni temujja kola ki gigendamu. Bagade industry for 2 years naye ne bateekawo music awards to award what? To award what production that has happened that you have stifled for the last 2 years. Unfortunately ba artist baganye okubirowooza ebyo ebintu biganye bayingira mu mutwe. They have refused to realize how powerful they are. Baganye obubaka obusembayo bwa Christmas bali ala kubuuza nti President Museveni kyoyagala omugamba ekisembayo yagala kimugambira wano oba oyagala kimugamba ng'omusisinkanye. Museveni takyamalira budde sikyalina kyemugamba kuba takyasobola kuyiga. Abaganda bagamba tesobola kuyigiriza ki sirumanyi olwo olumanyi waliwo ensolo gyo tesobola kuyigiriza bukodi obupya mu myaka mikadde. Togimanyi njiwulira sebo obaka Christmas kati sikyalina budde bwe obudde mbuwa abaganda bange bannayuganda bannange mbuwa abavubuka bannange bebereremu bamanye nti abo Museveni bakadde bajja kuvaawo
fe tukyaliwo Williams mpoze nga banzise busi naye bate banzise nja kubeera nga Museveni agenda dda nawe ojja kubeera nga Museveni agenda dda nga tuli mu eyo Uganda either gye twalwanirira oba gye twatuula ne tusirika yo neegenda neesaanawo nga bwe yali fe tujja kubeerawo okitegeera so kiri gye tuli okwetegekera Uganda empya kuba tujja gibeeramu ffe n'abaana baffe bajja gibeeramu aba Museveni gye kusanga bawaŋŋanguse badduka dda kubanga babbye ssente za Uganda bazimbye ebizimbe mu mawanga ag'ebweru kyova olaba era nfuba nnyo okulaba nti gana amawanga ag'ebweru nago tugayisaamu eggaali lazima tubasibeeko natti bajja kutuuka ekiseera nga tebalina gye baddukira nga baddukira mu bannakyemalira bannaabwe nga boolaba ono omusajja Mengitsu eyata Selasi n'afuuka dictator bwe bamuggyako kati yaddukira Zimbabwe ewa dictator munne era ba Museveni bajja kunoonya badictator bannaabwe Yahya Jammeh baddukira Equatorial Guinea so badictator bwe batyo ekyennaku tebayiga buli omu abalooza yalesa akakodi akapya kati Museveni amanyi tiyategeera nnyo ate nga mudaawa obwaka bwa Christmas kulimba yakatandika ngambe ntya baganda bange mwenna bamaama bataata muzikirize mbagalize Christmas ennungi of course manyi tyembeera mbi of course manyi tyokunyigirizibwa kungi manyi nti Christmas tesobola kubeera ng'eya bulijjo mu mbeera bwete naye nakuzibwa nga batuyigiriza olugero oluzaama amaanyi nti obulamu bwe bugagga era nga tumanyi nti Katonda bw'aba ku ludda lwaffe buli kimu kijja kuggwa so tubagaliza Christmas ennungi tusaba Mukama omwaka ogujja agonze mu bintu atusobozese okubeera mu Uganda eyagaza Uganda gye tutalina kutya kwogera kituluma Uganda gye tutalina kutya kugamba muntu nti gundu ninye ku kigere so ekyo ekirooto kyaffe era tumanyi nga Mukama embezi waffe tujja kutuuka mu eyo Uganda neyanzizza nnyo neyanzege Selector Williams live Uganda of course interview enzito olw'ensonga ebyokubuuza bingi ate ensaze ate nga n'omuzaalidda mu lwaki ensaze nze bwe mbeera nkulaba muba mwogera ku bintu bingi mwogera ku music era nali nesunga okwogerako naawe about music maybe there's another day kubeera nesunga okubayamu era n'okusomozebwa kuli wamu nti abantu bwogamba nti Robert Kyagulanyi agenda kujja ku set matches abamunyumirwa music bangi naye waliwo abantu abaagala ebintu ebiri beyond music kubanga music is just part of life but life is bigger kyetwogerako katwogera ebiruma abakubi b'ebifaananyi ebiruma abanamawulire ebiruma abasoma ebiruma ababazi ababodaboda era ebirowoozo bye tulina biyamba bonna naffe bituyamba so ensisi aba artist bokka of course music fraternity is my family mbanjagala nnyo nenkozesa eddoboozi lyange okusitula ebirowoozo byabwe tujja kudda tunyumye endongo kasita tulisimba wadde ekinyoso kino mwebale kutulaba ku Selector Williams live Uganda goodbye thank you. It is not me on trial in this court. It is the court itself on trial because I have not committed any crime as my lawyers explained. I'm only here because I disagree with the political leadership of this country and in particular President Museveni.